Wonna osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo nkubuuzako nti osibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ofidde olwaziza n'okusomozebwa okulala asotuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Munakasanda muna NRM musunsuzi wa nsonga tera mutunulizi waazo Sudi oli Aji Sudi Sentongo tugenda kwogera naye ebigambo olwalira gana soka kubuuzeeko tutandike program tukwaniriza sebo buuza abantu mbalamusizaako mwenna abali ku mukulu gwaffe guno MS Media bukono waffe Kasanda nigwo vira mu Kigalama nsolo vira mu Kigalama naye ate nsolo tuge Kasanda nempetera wane wa Salaba wa mugenzi Salaba ya mbalamusizaako mwenna ffe tuyita mubisi mpaka Kikandwa mbalamusizaako mwenna kubali waffe eryo tulina omukisa tugira kwenda muze ebitundu 8 abaka bona tugenda kubakomyawo kozi muze luli yafunayo mubako omukyabikoola e Kasanda district actually kuno bonna banatu baagala ndi amusure musolo bafuna omwanyinze tuzofuna abasatu baiza funa nopinzo funa yo mwalinga naye kizibu Kamulege yamutaddeko amaanyi mangi Nsamba Patrick we waffe Kamulege yasobwangula Nsamba oyo Kamulege yataddewo amaanyi mangi naye nga enawalala eno Kasanda South walungi so yakuba eromanyi bagenda dikola kuba mu ndoza gata Kasanda South naye mujina tujiri kabuye musajja wange yali ati asobola nawo yaddeyo wabo yanike kasooli wa taata we tasobola yakoda basobozi ba kasooli naffe nange musuubula so ndabusa kwa nduwa faawe Mityana district n'okutwalizaamu nadde abantu okukyaliri wajjajja wange Nakibanga Butebi naye Butebi omanyi Butebi tata wazaake atuba ku kyalo kimwawo era olondereeyo anenza atekateka linondera Kasanda olondera Kasanda south north ndamba munonga 13 ogenda okuba akalulu nteeketeeke abantu twagala kulaba nojja kunyongeza eddoboozi etundu gyaffe nga kitereera so mwena mbalamusizaako namusa ku bantu baffe gyembeera emunyonyo avuka bwafaayo emunyonyo nambalamusizaako ne bannayuganda mwena okutwalizaamu naye muganda wange Munakasanda munange nkulamusizaako ne muganda waffe oli atukwatira kamera esebo kale tweyanza nnyo tweyanzege onawe osinzira okubeera ng'otulaba ne mwami Sudi Sentongo nja tutandikire wa Walukagga okuwagira Magoola. What does that mean? Walukagga kimuwa chance mu maaso eyo okubeera omubaka wa parliament waliwo ebyasooka nti buli yayesibyewo independent ye NUP yagamba si waabwe olwaliwo Magoola wa independent ate ono awagidde ono mpulira n'endorsement y'ekibiina ejja mu maaso awo bino bitegeeza ki nga tugenda mu kalulu anti kati wakati personally nze ndi mwagizi wa Magoola personally yes nze nganze kati ngenda kwogera mu kifaananyi kigazi eky'ebyobufuzi wero ekyamaze okubanga mpagira Magoola ninga mwami Segona bona abasinga isi tuba tusobola otunula osobola nga oyagala ninga waliyo ekisinga okitegeera bulungi nti nyiza okubanga nze ndi mwagizi wa Magoola ebbanga lyonna ebbanga lyamaze nga yeesimbawo ndi muwagizi we tikuba mukwano gwe ng'omuntu but mubona abaliwo mwami Segona abakola ki abasingako kati datunuulira manyi mwami Museveni ono tatufugidde mu nsobi emyaka 4 tebadde nsobi nti abadde strategic wakati nge tugamba nti ayina omukisa wakati mukisa gwe gumusanga ali strategic nti mwami Museveni obuyogo mubeera mu pati ye ya NRM n'akalculatinga walabe bye twaliko yali kisolo ne bamugamba yes bamugamba nti oyo kadi bamubidde enzibire era abatuuze baliko oli era kiva yakola ki bona yabaleka nagamba bonna baffe n'oli waffe nakola ki nasirika okitegeera bulungi kana tunulira sekretary general w'ekibiina ne mwami Bobi Wine nga bagenda bawanike abantu ne bagamba nti omuntu ayesimbyewo nga independent si wa kibiina kyaffe era tetumwagalira ddala olaba manvuli kola ki tikinga nga bera evidenti eriyo obulipo ng'obwo okitegeera bulungi kati era yadde mwami Walukagga amaze okwendoosinga kuba mbadde ku live ngambiraba muganda wange Magoola nga ye gwawagira okitegeera bulungi kati kyetwebuuza nti kyetuze twogerako nti ebimu ku bibiina ebisinga okutomera ebigambo byabyo boogedde nuupu mu myaka emitono gyemazeewo ebigambo byabitomeregana nnyo okitegeera bulungi nti gwe omaze okugamba nti independent tumwagalira ddala okitegeera bulungi
kati sawa zino independent option eriwo Magora oba mwami Segona kundi Segona tategana wanupo osekera bulungi oba mwami Segona kati omuntu obogena mukoloti osekera bulungi nti mkifaananyi ekigazi nti njala nyoba na Uganda tuyige politics Walukaga isimu wala nakugamba Walukaga teyasoma ekira tali si quality za mubaka jalo ebintu bino bitegere bulungi zonde parliamentary material kisa kitiri Walukaga inakubira muyimbi wa kubivu wa kuulali era nga bagano kikola ayimbire aba abesimbyewo osekera bulungi buli muntu abere ne waje nabino nze njagala nnyo Baganda bange amanyi nakunyonyola nti ekibintu bino lwakibisinga kuba mu Buganda ebyokulonda abantu ntusima biki akubye engala sinzo okuzina asula nnyo mulumba akube engala bibyo tulonda otegera bulungi nga omuntu obeera mbaka wa parliament nga president takumanyi walabe ekyatuse ku ono omusajja werubaga mukasa president genzi simumanyi igono wano wacho nali manyiwo lukyamuzi akyamanyi lukyamuzi ne kakati nene kati no weunye kati nkulaga nti wakati mu mbeera ya mugenzi Katolu bwama ate president yali amwe kwa yagamba nti ene mwatabuka muka ni mulonda muko ne musajja wange ono munakatembe Katolu bwa ne uno mula ali kusimumanyi amumanyi nengo limba ka parliament okikirira ba otegere kintu kati kyagamba nti mukulu Museveni alizo kwanga tamanyi MP wa gundi wa guru city amutegeera tasobola butamutegeera otegera bulungi oba nawe asobanga mmanyi nene atayagala nayogera bwatonze simumanyi kyogamba mwami Museveni tamanyi mukulu Mpuuga kale amumanyi tamanyi mwami Segona abamanyi tamanyi mwami Semuju tamanyi no gwaita akakazi kanamboze akategeera bulungi akategeera kati lwaki goza bano batamanyi bano bakawalya bamukasaruzi balina byo ate kati boogera ki bano kati ngoje batabula mu Walukaga kyoga nkubulya kino Museveni takimanyi lutaya ali mu parliament Geoffrey yala katakimanyi kabe kayemba solo tamanyi nkisibako ne sente President Museveni amanyi nti akimanya actually tamanyi na kumanya nti Eagles yava amanyi nti Eagles ekyaliwo akimenti bakyali bayimbi nkubulira mazima omusajja asinga ofuna intero mu ggwanga eddamba kati nkulaga quality ya Buganda nakugamba nze tulese sigenda kwogerera bitundu birala byesivaamu nva mu Buganda mu banzaala mwenkulidde mwe banziika mamange bamuzaala mu Buganda mwakulidde mwe bamuziika sinza kwogera kitundu kirala nebwe ntunuli ababaka betwali tuyina betwateekanga mu parliament netuyana bana abantu betulese nti bitu byafuka byakujokingamu kusagirira ngokera kumacha MPO yezaake nje kimulonza nti omusajja lwakiri amayinja agakuba ekikonde kya Savali kivuga ekikonde lwakiri Savali kivuga ne muli nyamagamba Savali ekikonde kijja vuga okitege kati ngojokera kumacha olonda omubaka MPO mwenga yemulya nyama nga yemubaka parliament eri abaana abato nga basomye nga nibo batazo okulambika ensonga oziwulira kale wa muvuka mukwano gwange Sebunya we Nakaseke alani mayanja nti omuwulira nti ne bwaba ayogera akulaga nti ajja kuba mukulembeze wa amaanyi kwetezo mbaka mukolaki azirina MP material eya Buganda otegere ebiseera ebyo ne bakiwanda we bajjira no bali bavubuka bato nga wangula Professor Semakula kiwanuka okitegera bulungi naye otunulira kati ebintu nga bwe bitambula ebintu byafuka bya kiferefere ngokibende eriyo omuntu abeera kali nze nandu emanyi nga mu parliament omwo nga n'omusalagano batogomwa akasabira mu parliament gayagala kusizaamu ddiiruze nga tena kitundu kintu kyagenda kuyamba mu kitundu yadde yakuba ddiiruze nga ye ayisizaamu ddiiruze kubeera mbaka parliament kitambuza mirimu gye nga parliament batimuwadde musaala kimumala nga ye mu parliament yaffe yafuka yakuzanyira mu ddiiru nti n'abantu betubadde twesiga kati bonna bagenzi babanaabuula nti okedde ku makya ogambye nti anti kati Walukaga asinga mwami Segona era gwe mbamulonda otutunudde bututu nti obusiro okuyitimuka mulina kulonda Walukaga
asingira ddala Sseggona nti kati mwabe kimanya kabonera mwina kulonda Patrick Kuteesa Kuteesa Patrick asinga mwami Bwanika naye bw'otunuulira mwami Bwanika ne bw'aba akiikiridde eggwanga Uganda ng'alina waagenza okuliteeseza n'omukompeyalinga ne gwe baamusimbyeko tuba tuswala. So ekya Walukaga okuwagira Magoola kinawe kyongera ku Magoola oba kimukendeeza? No nga bwe twagenda mu byobufuzi by'ekigu ky'eddalu ebyokubuukabuuka kiba nze ng'omwagizi w'Amagoola kikola kinkolera nti oli abadde alina gulawundi okitegeera bulungi abantu bonna abagambye nti abagizi bange mwena tuwagire Magoola kireka wa Nuupu eyagamba tekolagana na independent ekyo kyekizibu ekiriwo era Magoola kwaliyo abantu abayitamu independent naye nga bakanya ne party nti nze nazze nga ndi independent nenzikanya na President Museveni nze nazze nga ndi independent nenzikanya na Bobi Wine Nuupu kati Magoola ensenda gye bamusendamu ng'akati bw'anaamala okuyitamu bakakasa n'abeesiga wabula waba bagamba ti omuntu yenna era ne juzi Magoola bw'ava n'agaba 9 naye n'abaami abo ne bagaba 9 nti nze kanje independent kwenda kyennengera ekiri mu maaso awo nti munaakola mutya ng'omusajja we bamuggyeeyo akyo abantu kwase noga nti kirabika Magoola yali omu ku bantu abateekayo akasente baggyeeyo omusajja oyo ye lwaki ayogera bw'atyo otegera ekyo ekintu era yafundikira era bwe nabagamba owulira bulya byayogedde yankubye nangamba oyo musajja wo tetusamuwagira lwaki ayogedde bw'atyo simanya biki ne boogera ebigambo nga bingi kakati nze ng'omutunuzi w'ensonga owa politics kuba nze nakugamba era abantu bendabanga waliwo WNRM naye nga mpagirawo opposition nga nze ndaba bwe tuba tugenze okubaako Buganda bye yeetaaga WNRM obutabisobola kyekimpagiza Mwami Mpuuga kyekimpagiza Ssemuju nfuna bulungi kyekimpagiza Lukago ku bwa road mayor nfuna bulungi kyekimpagiza Joyce Baagala nfuna bulungi nga yadde bombi b'amaanyi n'abakoba ne baagala naye ate era olondawo omu mpagira Baagala okitegeera bulungi toyinza kunsanga mu bintu ebyo bya bandi wagoni zisibuukabuuka siri omu kwabo okitegeera bulungi ekimpagiza Magoola nti mukwano gwe ng'omuntu Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 oba ku note 786 note 165 93. mu mbeera entuufu nti omuntu munoonya mbaka agera kusunsula nsonga okina na mwami ani Sseggona kiri mazima sagala tulimberimbe bantu. So bw'obanga ogamba nti ogenda kutwala omuntu asobola okwogera ensonga ng'omubaka wa parliament otwala Sseggona kati omwagira because mukwano gw'omuntu njala abantu bakitegere bulungi mukwano gwe ng'omuntu naye kati kikyoka nti kyongera ku Walukaga tekina kikimwongerako ate ogambe ku Magoola kimwongerako kireka wa chances za Walukaga with time okufuukako omubaka wa parliament sikanya n'Walukaga kuyingira parliament sikikanyiza kuddala yadde akatuna alina okuddayo n'ayiga ebintu Walukaga alina okukola nakyo katula senior 4 natula senior 6 n'agenda ku university n'asoma ebintu by'okupangiri akyo njala bajjawo n'ekyo ekintu kyabwe ky'ekyamachwa entry bakijje mu by'obufuzi balembereke bwalo no kya kibasazizza nakirabye omusajja weriwa
oba weyo kitagendwe mu western ndo wanse tori ayo yagisaziza osekera bulungi babijjewo oli agende okukifuna ng'agenda akimutwala ku university kusoma bintu bituufu nga zitaleka kikozesa agenda kufuna gundi bukulembeze tebiriiyo era ekyo kijangaza n'omukyamani w'eggombolola abeera at least ng'alina ebbaluwa ya senior 6 kyamani wero C5 nombaka parliament ng'alina bachelor's degree njagala bamendinga etteeka eryo Bawami Museveni bajjira era abantu bangi bali tebasoma kituufu bati bakuze baweredde abaana baabwe bakoze iki basomye bave mu bukulembeze baleeta abaana baabwe babanoonyeza akala abaana bangi abasomye nze ne batolonze mwami Walukaga ne batolonze mwami Segona au mubusiro mulimu abantu bangi abasomye tolina nsobola lwaki oba oleeta omu okimanyi nti Walukaga waliwo omusajja wange mukwano gwe ero yamuyita Sempala Kigozi kati oba Walukaga okay manya Segona mwali mukoye lwaki tebagiwa mwami Sempala Kigozi baba Walukaga ngo balabamu essuubi eririwa era Bobi Wine omuntu agamba nti Bobi Wine yajja okutta n'okusaanyaawo Buganda muwagira naye bwe wano empigi yagamba nti agenda kuteeka by election agitegekere Walukaga yafuuka omubaka wa parliament anda wiikiro simanyi anti no ye ng'akyogera nga president waawa anda wiikiro kyova n'abantu bamuyita lawyer nabaga mulekerawo okwonoona omulimu gwaffe lawyer waawa kati okay katumaze akulonda kuwedde Bobi Wine awangu de bamulangiridde kati agenda amaze okulayira nti kati bannange tukakola government nti tugenda kulonda bagundu naye mbadde njagala abaka abayitamu awe busiro nti mwami Magola baba Segona tulina okuddamu by election Walukaga ayingire parliament muteekaki waji era nabagamba nze ntyanya abantu kugamba nsasiranya nti bamutwala serious ali Bobi Wine serious yawa tasobola kutwala kalulu kano nedda nojja kwonoona puroguramu yala ngenda ate yala ngende nga tennaggwa ekyo kikujja ku seeti oyala ngende nga tennaggwa yala nsiiwuka empisa nga katwala wa bannaye actually leka nkunyere na kino luli yafuna ebitundu mega byali 3 nga byali 3 ndoza nga mu 6 3 mu 2 ngera ke biranda bye milioni 3 n'emitwalo 6 mu agenda kufuna kuna ebitundu 2 ku 18 nenga lwo research yafulumye nga avagana nga bagamba tewali n'omu agenda kuweza ebitundu 5 ku buli 10 mu kalukano President Museveni ali mu 75%. ekyo kipimira ku kikulaaleze mukuba abantu abajja kati nze nakugamba nze mbeera ku ground setunulira laale nsobola okubeera awo nembeera nenvuga emmotoka okuva tugeze wali emyanzi mpaka wansi waffe ekikandwa kati ng'owuliriza situation z'abantu era kyova nze nembeera mu kuziika mbeera eno mabega n'owulira bye boogera esooka ku luno abalonzi bagenda kuba batono naddala okusaidi y'opposition batini abajja okujja okulonda yes era bino by'obuyasimanya kakuume kalonde kaki stupid balimba tibina kigenda bongerako kati mwami Museveni agenda kufuna ebitundu ekitonyo kale 7 ekitinyo 7 nenga agenda kubeera n'okwambuka 7 nga atututte nnyo agenda yaleza olukoba muzeeyi ku luno muzeeyi yayogera ebirabwako nebyakyalina okwongerako myaka gye tugenda omuwa egisembayo nze mbadde mmanyi ku luno naye bagamba nti enkyukakyuka tera kujja nnyo after 40 years aba Bayibuli ne bali manyi ku luno omusajja bayinza omubigula tebasobola tebako omuntu n'omwakulimba nti ase omukuba akalulu nga Bobi Wine oba nandala obaani nandala it is okay naye Bobi Wine nedda naye nga kati omukyawa bukyayi si kumukyawa naye nga mubavuganya ali kumbiranye Bobi Wine mwami Museveni nga kugamba iyo ligi yabo ziri mwogezi wa mupiira olegera bulungi sasa no Premier League tunamu emiteeko ndwalo timu ziri 3 Arsenal Manchester National Villa zina ligi yazo zitya nti botunya Arsenal entambula jetambula mu National Villa ne Man City nabana abalala babagoba kire omanyize sigobera nnyo omupiira ku luno omanyi kati nadda mu Newcastle gyolaba nali wa Chelsea ne batukuba nnyo nenjiva Newcastle gundi Aston Villa eri maaso awo ina point 42 ne masa ina 42 Arsenal ana 8 kati ababaddako asemba ina point 34 alina point ennyingi
kati bano bamwami gundi mwami Nandala n'abalala nabo bali mu kalije kale bawerekera ababiri bali kumbiranye mwami Museveni nga omuwanguzi ye mwami Museveni. So kivaye mwami Museveni oboli ali independent kasaba nga anagera mu interest zeni ali takola ki tafaayo because eriya abantu awagabwa card geze kalinga card za nupu ezo nga abantu bali bagala muntu mulala ne bawawo muntu mulala samanyi g'abantu sige gasalawo era kyovola ba kuluno ekikwawa kya independent mu parliament kigenda kuba kyamaanyi omaro kujja kabaka parliament bisatu and plus abenaremu independent jakuddawo even runo labi basingi okitegera bulungi nenga ate wewunyera kwa benyina abali independent ebitundu nga 75 ku kikumi bakiririza mwene yale ebitundu nga 9 mu 5 bakiza mwene yale kuba kati aba NUP ina independent liningi omu Nsanja Patrick yeka kati ojja kusanga na FDC inayo nga babiri UPC inayo omu kati ebitundu nga 9 mu 5 babenale okitegera bulungi kakati nti mwami Museveni ekikyo uyasingira abalala bonna kitaba nampala nazankalakkalira ate buli muntu amutwala nga wa mugaso yakola statement ezo nti atali ku kibiina si waffe era okula basi ekikuba agenda n'aba meeting juice bulungi ne wagenda mu lukuŋŋaana nabo bennyini bajja nedda balikuŋŋaanya nako ne bagenda ne bamumira nga sebo ffe twaze independent era n'abakkiriza otegera bulungi kati enjawulo ya mwami Museveni ne bano ba amacha bokavule nti ebyofuza bikyali bito batekamu ebimpala ne abayimbi anti era kizibu kyakulembera omuyimbi kali mukulu Kyagulanyi yalemeramu oluntu lw'oluyimbi yalema okukkiriza nti stage eyo kati nakola ki agivaamu era nkulayira nga siyagwe ntya Katonda omwaka ogujja mwami Bobi Wine mwami Museveni amala agamba nti amumulekadde mwayimbe ate mu studio n'ayimba n'ateeka n'oteka ebivulu n'ateeka ne waffe ekasanda obeera omukakanyizaawo si kulimba level gyaliko kati yakutwala ntebe ya bw'oba ogoberera abo bagamba ffe ng'ewaffe baamugana okuddamu okuyimba nga tegwe mulimu gwe ne mbabuuza bw'obe nakyali ku stage yakuyimba yagivaako tagivangako kola okunoonyereza yagivangako nakati akyakiyombera era bwatuuka kulala agamba bangana okuyimba naye nfunye omukisa wano leero kamba yimbiremu n'abakubamu awo okategedde akantu kati oyo omuntu bw'atyo tutuyinza mwesigisa ggwanga kyova nze nabagamba nze ne bakera ku makya ne bamulangirira nga president ku makya ku ssaawa 5 nti bamulangiridde ku 8 mbeera ku street nze nkulembera street riots okwekalakaasa zimujja mu buyinza sina kwekalakaasa ezimugoba mu state house tayinza giyingiramu wamukyawa bukyayi si kumukyawa nze njagala nnyo eggwanga lyange sala nnyo ebintu byakwenyakwenya si kulimba otasobola tukulembera naye ayagala eggwanga lye tasobola nalabako munnamawulire wa CNN nga ze ne bagamba nti oyagenda ttaasa tebalimba kati bagambye Trump ono kyeyakoze Venezuela Maduro naye ayinza ottaasa ekisiru byegamba webale nnyo kati ate kati bwe tugendako awo kati abantu abamu njala bategeere bannayuganda ensonga za America ddala America eyo tegenda wantu wetalina interest kituufu interest first one wala abantu kibatategeera bulungi mwami Museveni kono mu Africa wano yakuuma interest z'abazungu zonna mu Africa yonna kitegeeza bamwetaaga okusinga omulala n'okusinga ekintu ekirala kyonna yabakola deployment e Somalia yabakola deployment e Congo yabakola deployment e South Sudan gwe kimanyi ka mwami Museveni yakuuma South Sudan UPDF yagikuuma etegede bulungi mwami Museveni ali nkotoliyo jini mwami Museveni anatera okuyingira Chad mwami Museveni ali Central Republic ali Central African Republic otegere kyekintu kati gwe ngamba omuntu ng'oyo ogenda kumuyitawo so bamwetaaga nnyo n'okusinga ye bw'abeetaaga ekintu kya Venezuela ekintu saga ya America teyakatandika ne Venezuela ebaddewo okumala America yazuula amafuta agonetekamu ne sente zaayo Venezuela yensi esinga amafuta mu nsi yonna otwogerera kati yes esinga America esinga Saudi Arabia esinga bonna otegera bulungi kati America etenza kuba gundi China yaja neteekayo kampu yaayo kati America ekyatetenza kikkiriza
otegera bulungi ekkirize China gye gitwaleka amafuta gayo ge yezuulira ate nga China bagitya mu byenfuna otegera bulungi ebyadde ino okufiirawo era kiva yadduka misinde nnyo n'agamba Russia gwegayiridde eno tojja oba mumanyi ndi musajja mukulu ku kyalo ino yabyekolerako bandekere kugenda ne bakwata president era president Maduro tabeerangako dictator just interest za America era na bino be bagize simamba ada gwa muvunanye okukusenjaga okusangwa n'ebyokulwanyisa simanye ebitali mateeka simanye bikibalimba byonna bifu so kali botunulira Kimbuyege wawan ngali mugamba mbu Trump agenda kujana jeko Museveni bakulimba muganda wange sagala mwirimbirimbe era njala ate njala nyine banagala bategere ne bayino kokoma ibatamanyi babirekete babigendamu kubi ate tubimanyi nnyo nti omuzungu takwagalanga ko yadda akatono bwe kati naye alina kyakwagalako ekyo kituufu otegera bulungi tetuyinza kukkiriza muntu actually ne baba bakemeddwa nga bubwani abayise bamuyambeko banansi tetuyinza kukkiriza atusooka tujja kwekembakemba tubakube bagende tuyinza kudda mu bafuzi b'amatwale naye Amerika kyeyakola Venezuela kikambwe I think yabanyigamu abakuumi ba president bata abantu zabadinga kumbi abakuuma president ebitundu nga 6 naye mubaddemu n'Amerika balese babase abogerezeganya n'Amerika yes babi nnyo kati Amerika beereta emirembe gundi Iraq wali emirembe Libya wali emirembe Syria eri emirembe Sudan ene yekyengulu ene ya Bashir eyakatumu mirembe gye baleeta gundi yabasimatuse aliwa Egypt naye ekyekango tenaba kutereera bulungi oyange ekyalimu akakuubagano naye simatuka basimatuke singa naye ku maapu teriiko sinze baali bakoze eki baali bataddeyo babi nnyo n'okusinga mu kimulowooza tebana kye batwagaliza okuyaganya kye batwagalako nga bw'okyogedde otegera bulungi era ye lwakwaye president Museveni tabatya era abagambye nti nedda basebo era kyokola yagamba nti ku kyamafuta ngenze na mu China na mu China tujazeekolerako so Venezuela kigireetera obuzibu mafuta gaayo byabugaga Amerika yagazuula ne bagifumutulayo otegera bulungi kati Amerika teteza kukkiriza mu China kujja kubuukuliraawo kijatukalunda ono akaunti kebakolaawo Panama waawo otegera bulungi nti Amerika yo erina interest kimu ekyo ekintu bagise Tanzania yagenze tiine kyeyagalayo Tanzania kati gwe muna Uganda ogiyita nomuyina kikwene enfuufu ejjeddewa kyeyagala kufunayo tewali kijjayo tiine kijjayo Kongo jejje ebyobugagga ebyo tevaayo Museveni abayambako n'adiployinga UN ng'etudde Antonio Guterres nga bali obaga basala magezi bazizza bati emirembe mu Venezuela biki bakulimba tegiriiwo tesobola kujja kati tudde ku President Museveni yatandise kampala ne wakiso ngabe ebisawe bijjula abasombe nedda basobola kusomba gy'otayagala naye basobola okunsomba ne bampayo omutwalo nga toyagala muntu ne basimwagala nze bagumpa feeling sizirina n'ogenda ku muntu gw'otayagala obadde oyogera ku masanyalaze ogalabye aga President Museveni ati ndaba naye lwaki buli ali kulala ye ayambala t-shirt ya yero bazibagabira kati nawe mpise nga bagaba sajja nga ateeka ssente nyingi yamanyi bizinensi y'edduuka I think Uganda amateeka geetaaga okutereera ojja kuba bw'obanga candidate office ya president ogireka mabega kimbadde ngenda otuukako nti omuntu ebintu biri ebi benjagala batereeze biringa ndoza bisatu ekisooka balina otereeza reforms mu byokulonda ziri ezampuga ze yali ayogerako tulina okukomyawo ekisanja actually abantu abali mu parliament nga bakola amendment ya age limit bebatulyamu olukwe kwa bakime kyali kijja kuyita ensonga zaali bbiri okukwata President Museveni tumugambe nti tugenda kujjawo age limit kituufu ne batuuka nga emyaka 10 kasoba nga okyategeera otegeera bulungi naye twagala kukomyawo age limit term limit ebisanja emeka 2 Museveni tugenda ku kisanja kya 221 ne 226 otunyuke otegere bulungi batandika kudda mu kulekaana tugenda kwetya mu parliament tugenda kubamu ebikonde ekijja kuyita tekyayita twafunamu ki mwafunamu abenaalemu omuntu wamwe akyakulema ngamba abantu nga kati nzira nvayo mu NRM nenzijanga mu Nansi yafunamu ki kati singa batudwa kwankya ne bagamba nti tukuwa age limit nafe otuwa term limit ekirala njala bakendeze ku buyinza bwa president bungi
kwa kati president Museveni sazina ali mu kalulu nga teye president emisana abeere olubaga ku sawa 12 wezigwerako nga candidate nezigwako nafuka president nadde nakasero nga ye president neriko kola emirimu gy'obwa president kati osobola mujja mu buyinza tusobola era abantu bali mu koota bukoosikosi yeye nyini actually nagamba abantu nti Mwami Museveni ebbanga lyafugidde Uganda ate Omwami Museveni eyo musajja ayagala nnyo ensi ye emuli ku mutima yekayeka alina ogikwata n'agiteekawo erina okubeera otegere kiki n'agiteekawo ddi agiteekawo ndi sure oli sure kyema tukutangira tuka 2031 gyokubategedde layini otulina okuyita naye akabanga kanene kakulembedde nonya janonya mwaka lunga alinga omuyonta atafuganga nako bukibeera ogokimendize bwenfuna omutwalo nkambuwala nnyo nsobola okuweza emitwalo 10 ate bweweze 10 okambala nfuna akakadde kati ye president Museveni teguli mulimu gwe bana bamusimbyeko abamu babeera mu bali mu kulimba balimba babeera mu buleeki gundi wakomadde okulaba muganda wange Franka Bulira Bulira mbu sente ze bazikwata mu Abisa banka akitegedde bulungi kati yali anona ki mu kalulu ate yereka muto wange Katumba oye yali lese Katumba kati n'ekirala kyenjagala nebaza akakiiko k'ebyokulonda manyi kinyigiriza bangi neko twategedde obufere badde mu bannabyabufuzi bano be bajjeeyo yes nojjayo abantu kumpi 10 egyo emikono bagigu egyo emikono oli musajja banamanyi yatandika okunoonyereza egyo emikono bagigula nzake nyina kukwata wano essimu nkuwe omuntu aguza abantu ebe emikono bagigula yes ng'aganya ogenda mu balonzi isi yabadde ntuufu okujjayo 11 ono omulamuzi ge twafuna makula agenda kugaba akalulu akawa mazima n'obukana yes ajja kagaba sure yes ajja kagaba ng'osunsula osikamu abantu buli katikiti kejjamu abantu kasabu byange ebintu ebirimu ebitagatta bulungi kati mpulira ne mulya nyama naye kiri sawa zonna kigwa mulya nyama walabaliza tusize okusoma tebitegerekeka tezakanga osagala yannumye nange omukwano gwange otegera bulungi nenge gye emikono tebagifuna ekyo ino okumanya bagula migule yes era kyo kyatukana kuba balemesa kuba president ofuna ng'obudde n'obuuza omuntu nti wagenda mu bantu botomufuna nagamba nedda kitegeza amazima nabo bagamanyi yes naye bagyemu bakimanyi lwakuba kyenatiti abantu 11 baba bangi nolekamu oweenaale bonna okuba nga tebadukiriza oweenaale yakikola togituukiriza gyonna yate yakitegeera atya nti bano emikono nabo bafuna gyagundigondi bikyalimu ebibuuzo anti oli asobola okumanya n'anoonyereza kati gwali otegeera nti Ivan asobola okuloopa nti bali baasabye nakawa etaliiyo era Ivan naye aleka yafuna intel okuva mu kakiiko agamawulire yalina obanga yafuna information okuva munda mu kakiiko otegere bulungi kakati sunze nebaza omulamuzi Simon byabakama nti ayinza okugogola akakiiko k'ebyokulonda nekakolaki nekaterera lwakubanze sikagenda gye bakalonda njagala kabeere independent nga ffe tukeerondera nga si Mwami Museveni oli bamulangirye nga abantu bakayanye okitegera bulungi yes ogenda sibula abantu Mwami Ssuubi neyanza nnyo okunkyaza basuubiza tuli mu programu yaffe ey'omwaka ogusooka omwaka 2026 mbagaza omwaka guno omulungi buli muntu akole ebyobufuzi kira bikoma ate omuwanguzi twagalako mino si byampira nti sobola okugwa ddulo tuba twagala omuwanguzi ogwo muleme kweyuza muleme kuvumagana towala namundo lwa bululu buggwa nabali banoonya mmere bano yoze muli abali mubalo anaganya abo banonya kyakulya bwe ngabo batandika okulonda mbaka wa mukiki yali ayongedde ku kyalo kyammwe gyekiri yalabete katwa kitakalima yeyongera kugaggawala yali mwavu nga bakanuwa yabajja ku ssomero gye baali basomera n'abafuna essomero eddala n'azimba n'essomero eddala ewaffe wansi ekikandwa naye nga yali mwavu naye kati mugagga okyegera bulungi abo bangi nnyo bamwankimu bayingira palamenti nga esuuti ayina egi bangambye nti Butambola Muwanga bwakajjayo atasobola kubeera nga asabye edduwa ez'amaanyi ng'essuka ne ku kaamulali bamutaddeko mbeera bwe batyo basajja bamutaddeko ekifuba so niyanza nnyo okunkyaza bakubiriza mulonde mu ddembe mwagire abantu buli omu awagire kyayagala bulonda alina gw'oyagala golaba akuyisaawo gw'oba okola ki ne toyomba na munno tofumagana na munno
kubali nyo bali ddala kunkyaza toyanze gona obadde osinzira okubeera nga otulaba ne mwami Sudi Ssentongo tugenda kukoma wano olwaleero tujja kutandikiraawo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera wangale nnyo Ssaabasajja Kabaka.